Enyogedde ebbanga pampu medi abasiraamu tetujaganya mwaka kugwako dini yaffe tukikiriza dini yaffe tugaa nti Katonda by'ebiseera timbwevuma mu biseera nga tumalako mwaka oguwedde nagumalako ne mukulu wange Sheikh Ismail Sebuufu twali Kisoro tulambula wiki bbiri ezaddako nga mufu wakati awo gwoba ojaganya omwaka ng'okabe naye MP abadde agenda nakuwummula mu America ne mukyala we ebbinuko ly'omwaka guggwako alabe ku fireworks New York City kutirini n'omwaka teguwedde era abantu mukimanye abagenda okujaganya tulowooza nti omwaka guba guggwako n'ojaganye n'oyitawo nti tebafa nti waliwo endagaano nti olina okugumalako ne woona atandika okukola ebyefujjo abantu bo bakuziika ne baddayo ne batandika okulya obulamu so nolwekyo byakubiriza abantu nga tugenda mu bikujjuko ebya Krisimansi omwaka okweyisa obulungi n'okuuma obulamu bwabwe ogenda naye ne Sebuufu nga tuli mu mmotoka tugenda Kisoro okulambula wiiki bbiri ezaddako yali mu ttaka naye yali mulamu so ffe abasiraamu tebatugamba nti temujaganya mwaka nze semujju mwaka omujja Katonda wanaaba akyantaddewo mpeza emyaka 5 bwe mba ndi wa 5 mu 5 mba nsigaze 5 kati sinza kujaganya buwangazi kukendeera naye mu nsi yonna abantu bakijaganya sikirinaako obuzibu abakijaganya wiiki eno medi olw'okuba tutandise okuyingirira mu mugandaalo kyansobozesezza ate Museveni yasala amagezi ng'ayogera kiro wasinga ayogera misana eyalibadde yeewulira maybe ne babya Katonda batalina kyakola ab'ekibiina kye naye yasala amagezi muba mutuuse waka mwagala kulaba amawulire mugenda okusanga ku TV kuliko Museveni kati yagenza okumaliriza okwogera nga sirabawo kyabadde ate kimuleese kwogera bye yamala luli bye yaddamu n'agamba abantu yawedde ku byobulamu muganya okwegemesa kati ekyo kilyanko nga akyogera yogako yagambye mu sigenda bagamba don't died yabyogera dda naye afuuse olumu ng'abayimbi ayinza okulonkinga oluyimba n'amala emyaka 2 nga lonki ekyagenda mu maaso lwalonkinga omwaka guno najje ekira n'alonkinga neyeetolola Uganda naye oluyimba lwalonkinga yakalukubira omwaka mulamba kandi Museveni bwafuuse ndowooza bwajjukira sipiiki gye yamala nga gamugireete nga bakubako enfuufu nga addamu agisoma lumu Uganda nga nakagenda ku monita baleeta budget ne bagisoma mu palamenti nga nkadde kati bajjangako naku za mwezi ku lupapula olumu ne bazeerabirako ne bazisomerako nga ewamu tebakyusiza naye nga tebatakyusiza naku za mwezi Peter Mwesigye y'omu ku basomesa abansomesa Makerere amawulire baamuwa omulimu mu New Vision n'awandika ng'abuuza nti waki president byamala byaddamu why does the president repeat himself namunga omuko ogw'owandiika todangamu n'oguwandiika president ne waaba ayogedde bikadde at least empapula za gavumenti balina gamba nti bipya abiwulira gw'omanya nti kati beeyogedde bikadde kati lyale yatandise naye kunyumirwako okujja ku TV n'atuteeka ku bunkenke TV zaffe abaali badde balaba ebirala zonna ne baziteekako Museveni n'alangirira nga adda mu bikadde bw'amala n'asuubiza nti nkomawo ne next week ajja kukonga 3 kukola ki tuula abakongoola ekibinyi mulangiridde ebintu bingi abanaabeera mu nkuuka bo bamuwonye ab'enkuuka bamuwonye naye kati bw'oba oli waka nga otaddeko TV ogenda okuzunzazunza nga yaliko so okwogera kwe kwabadde ku nsonga nkadde era nga yajogera ku kyanayo kipe kyeyogedde n'agenda ku ya security n'atubuulira bagenda Congo EDF bagimazeeyo eri bubi musalendalinge n'ebirala Museveni yali muyeekera wabayo n'okuteesaganya ne gavumenti 85 I think Nairobi mu Africa ekizibu ky'abantu kyekyo oli bw'atuuka mu gavumenti kyatabuulira abantu
buli lwobeera ku bunkenke bw'okulwanyisa kati aba ADF ne bwobayita ki ne bwobagaa nti muli basiru temutegeera mu bajeti kalwanga ananzijukiza n'ebya Katonda gavumenti yajja n'esaba biliyoni 7 egenze kulwanyisa ADF nekomawo n'esaba endala ziri ziweddewo era ekyadde okusaba endala kakati sente ezo ate nga abantu bazeetaaga gwe wenyini ogambye mbadde mbisoma ne mawulire abakozi ba gavumenti abagenda abatafunye musaala mwezi gwa Desemba ate nga bagenda mu bikujjuko bangi nyinakawo omu gwe nalabye ng'aweereza message abaga nti bannange tusinkana omwaka ogujja terisala entalo toyinza kuzeewaaniramu nti ozirwana bw'oziwangula singa Museveni yayingiranga mu kisaawe tugambe n'aba ADF ne beekuba ne bagenda bejjanjaba ebisago nze saalifuddeyo naye buli wogenda okulwana n'okozesa ssente z'abantu ezaali bayambye tutekwa kukyewaaniramu kyekyadduse America Afghanistan si nti amaanyi gaali gagiweddeko naye ng'okubeezaawo olutalo ne ssente ze balusaasaanyako buli lunaku mu biseera bino ebya covid ng'ebyenfuna byataabanguka America yaddukango omuwangule nedduka ebintu nebirekayo n'ebyokulwanyisa byayo yajjanga mu pini n'ebireka ku kisaawe esobole okukendeza ku ssente zeekozesa mu kulwana entalo kati mwami Museveni wano nali nsomedda byafaayo byedda wano mu Buganda ne mu mawanga amalala nga sinaba kufuuka Uganda emu mwabangamu entalo ez'okwekuba emmuli ezaki nga byakunyumirwa abo ne bakuŋŋaana kati mmwe media abeewammwe mujja ntusinkane kireka ntwekube mu obudde ne buziba kati Museveni olumu ndowooza bamulwanya muli ndowooza olumu abirabanga mweyo embeera mwabirabira tuyinza kwewanira mu ntalo nti zino ndumaze ngenda kwolekera luno bw'otunuulira bajeti ya Uganda ya trillioni 48 ebyokwerinda security ne defense bayina trillioni 5 classified expenditure sente ze basaasaanya nga tebatubulya kibazisaasaanyizaako kati ziri trillioni 3 zisinga sente zetuteeka mu byenjigiriza zisinga sente zetuteeka mu byobulamu kati pulezidenti w'eggwanga bw'ajja n'agamba abantu liko omutwe bo balaba ndowooza nga okulungula ebimotoka mugendeko mutandika okulwana buli ssasi ly'okuba mu bbanga okuba ebitabo by'abaana wali badde nga ezo sente zezigula ebitabo misaala gy'abantu naye ye omukulu namulabye nga bimunyumiranga nga byentalo z'emmuli abantu bakuŋŋaananga nebagaba b'amasuuliita eri bagenda kukwata beemweyogerere nsisinkana eri kireka mu kirema nemwekuba emmuli ne muziba ne muddeeka kati osuubira nti pulezidenti mu buvunaanyizibwa bwe ng'akutte steering etambuza Uganda bw'anajja ajja kubuulira abantu omuwendo gwe tusaasaanya ku ntalo era atumire abo abalina abaana n'abakyala n'abaami abali mu nsiko basobola okwogeraganya nabo bwogeraganye nabo baveeyo eggwanga twayisa n'etteeka erya munesite oba si kyo baffe ekiyadaalangirira anti bwe yagambye bagenda kufa olina kutuma baveeyo oba omuntu akwata emmundu medi n'akwata emmundu aba amanyi agenze kufa nze ngende mukono okulima nenkwata 10 n'ezikiya teri yabaga nti semujju yakidde mu faamu agenze kufa naye buli akwata emmundu n'oyingira ensiko ng'ogenze kulwana ate yeesigo batiisa okufa naawe akutte emmundu agenze era bwe yaddanyolanga nti mulimu n'omusirikale wa APDF eyafudde so njakuwa pulezidenti kati alina abawabuzi 150 abawabuzi pulezidenti advisor bamubuulire nti eggwanga sente lisaasaanya ku byokwerinda mu kugula amasasi n'emmondo singa zaali bikendeerako emisala egibuze kuba muwetaaga okugula amasasi ag'okuba mu nsiko mu bibira oba ADF gyeri bateriiyo gwoli otulisa amasasi naye ng'abantu b'ovudde eno balaagana nti balina misaala osuubira nti omuntu abalina obuvunaanyizibwa ajja kubulya abantu omuwendo okusaasaanya mu ntalo n'okusaba buli asobola okwogeraganya nabo abalwana okuboogereza baveeyo ensi eggwemu entalo China etandise kwagala kuddamu kulwana ntalo kati ebiseera bino naye mabegakaawo yasooka ne yeesiba ku byenfuna era yo giwulira toyinaayo medi nsi gy'owulira nti China egenze Libya China egenze Libya yasigaza America naye America weebigendeko nga ngagga nayo nzibu
China kyeyava esooka nenga nti kesooke neyekola ebyenfuna byayo era owulira entalo erwanira wano Taiwan wagirinaanye Hong Kong erwanira butundu bwegamba nti bwayo ne togiwulira nti waliwo ebweru wa China yaweereza ebyokulwanyisa oba ki kati Uganda temuyinza kubanga mukibasinga kubamanyaako nti ffe buli gye lunyooka tuli Somalia tuli Congo tuli Ludawa tuli Central African Republic nga mukyenyumiriza namu sente misala gy'abantu desima bakola mu gavumenti abamu tebaafunye abamu disitulikiti tebaafunye amalwaliro tegaliimu ddagala so entawo oteekwa kuzirwana nga otabuddwa era nga ebisoboka okukoleka byonna byonna ebikoze so address kyonga nti kati president ye waajogera abanga omuyimbi alonkinga oluyimba naye nga yaluyimba emyaka 2 emabega ate ne baabuli olumu olwokuba obunyumbi twabikoowa kuba kati president Museveni nze simusuubirayo kwogera bipya mba musuubira kujja kuwolereza byatatereezezza omukisa bwe wagufuna awolereza byatatereezezza n'akujuliza amiini n'akubulira bwe yajjiranga mu Uganda nti muli sukaali oba omusuubira okutunuulira entalo nga nti Amerika yadduka mu Afghanistan mu nziruka eswaza ensi kirimaanyi nga Amerika ne bagamba nti baabo badduka bali ku kisaawe emmundu zaabwe zisigadde misinde naga nti waayi sente zetusaasaanya Amerika bazeetaaga okukola ebintu ebirala kyobulamu kijja kukigendako kugema abantu njala kati kutunuulira ebibadde mu mwaka guno nga maliriza mubadde mu soka fenga palamenti mutwayisiza bajeti mu gwokutaano twajogera kwana ebyagirimu ebyokusiba abantu bigenda mu maaso nasemba y'okulambula Alan ne Segirinnya Alan yaŋŋamba MPs nangawe wajja nga bakatusiba n'otuleetera omuceere nga tugala semujju alowooza nti tujja kubeera nti tugenda omuceere gwe gugwewo nanga kati tumanyi ensawo ze twakalya wano emyaka mwaka mulamba wakati n'emyezi 3-4 bali mu kkomera Museveni yalagira nga ye nti balina okubeerayo famire ne bazireka ebweru constituencies zibakiikirira mu mateeka ga palamenti Katola Ngono Okabe bwe yafudde nakuzibwa 21 constituency tetekwa kubeerawo nga tekiikirirwa ono yafudde bajja kubeewaayo bakyakaaba ng'electoral commission etegeka kulonda kikitegeeza omubaka wa palamenti naye ono sajja bantu bali mu kkomera kati mwaka gumu na kitundu okusiba abantu ab'ebyobufuzi ate fe abasiraamu Museveni bwe wabeerawo obumenyi bw'amateeka ng'ayolayoko kuba amaseeka wakiri ne bw'osulayo ewiiki ng'alangira nti abatabangudde Uganda tubalina bwayebeko omusango gusinga kasaleetawo omwezi abantu abaali buuziza nti temulina kye mukola nga abayimbula abamu abalala babakuya emigo ekyo tekisuubira nti kijja kuggwawo nga Museveni akyaliwo ekyokusiba abantu n'okubatulugunya ate gavumenti buli wegenda ng'enafuwa kinaga kyani kyeyatugamba nga tuli mu palamenti nti ebyembi gavumenti bweyonooneka n'abaayo tebataliza akati abali mu makomero oli abeerayo tazanga musango naye ne woovaayo ekakasa wabaayo kekibaddewo mube batandikirako nga bayiwayo Sekagundi bamukutte omwaka guno nze kiyinja okusemyayo medi namalako campaign waliwo abavubuka abamu ku lulimba lwa campaign nga waga nti bannaye eggwanga lino katufugibwa famire emu taata bw'anaakita n'omwana akikwatemu kiri mu lulimba era abantu b'ekira nabagambanga bagamba semujju the second nti kikwate ate nze nkulembera Uganda bagamba onakulembera Uganda nti bwe tuteeka embe tuyinza okukera ku nkya ng'omutabani akikuttemu gwe minisita w'ebyenjigiriza mukyala wa pulezidenti simanyi oba amanyi ne minisitule gyeri naye akulira ebyenjigiriza ewaka obukulu bazanyisa buzanyise nga naye wobeera ewuwo n'ozanyako n'abaana bo n'omupiira bano bazanyisa bifo bya gavumenti nange mpaako nkuwa eki Janet mpo education kale twala mutabani ate nze dadi bana nge waka abaana bansaba
kati bwe kulira maje kati Museveni bwati bwatambuza Uganda olwaleero neewuunyiza nnyo tumaliriddeko omwaka nali simanyi nti ne mukoddomi eyawasa muwala we omukulu ntegedde wano nga muwoza ayomba naye wabwogo ndi naye senior president advisor ewakati eri yatakola mu gavumenti ate sente tebazeetaaga maka ga pulezidenti buli mwaka tugasaasaanyako biliyoni 7 sigamba nti babanoonya ssente kati ngaffe semujju wa MP oweereza abantu naye ne bakusasula n'omusaala naawe n'obeera bulungi naye bo amaka biliyoni 7 ze ssente ze tusaasaanya amaka ga Museveni buli lunaku biliyoni ezi buli mwaka kati okuva ku makya obudde okuziba balidde biliyoni 2 bali ezi biliyoni because kati gwe kwata ezo biliyoni 7 yabizeemu ennaku 36 biliyoni ezi 2 buli lunaku